Kkooti enkulu ekola ku misango gy'engasi etuula ku Twitter mu Kampala yesazeewo aba Department Property Custodian Board baliyirire Haji Khalid Manda owa Bweya Mineral Water Company Limited obuwumbi 3 nga kino kivudde ku ttaka lye lyagula eryali ly'abayindi lyasasulako Bukedde 350 mu mwaka gwa 2014 kyokka ate ne baliwa kampuni ya Tesco Industries Limited ey'omugagga Drake Lubega. Ettaka lino lisangibwa ku ploti 6 na Kivu Road mu Kampala kumpi ne wali basi z'Abaganda. Haji Khalid annyonnyodde nti bwe yasasula ku ttaka lino mu mwaka gwa 2014 Obukadde 350 yasalawo okugenda mu Ministry y'Eby'ettaka okebera ekyapa obanga kituufu kyokka kyamwewunyisa okusangayo ekyapa ekirala nga kiri mannya ga Tesco Industries Limited. Ngenda ogenda mu kifo ekyo nga mpita mu mateeka nengenda baliwa nengenda mulangizi nenfuna nga ekifo ekyo kiriko omulala yakigendako ng'ayita mu City Council. Ono agambye nti yasalawo okuddukira mu kkooti okwekubira enduulu n'aloopa ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka mu Kampala aka Kampala District Land Board, aba Department Property Custodian Board, Tesco Industries, Ssaabawaabi wa gavumenti ne kaminsona avunaanyizibwa kuwandiisa ebyapa. Mu mpaaba ye yasaba kkooti addizibwa ettaka lye eriri ku ploti 6 na Kivubo basazeemu ekyapa ekyokubiri ku ttaka eryo ne kaminsona avunaanyizibwa kuwandiisa ebyapa amuwandike ku bwannannyini bw'ettaka eryo. Wabula omu ku badirekita aba Department Property Custodian Board Bedan Twesije annyonnyodde nti beegatta ku Haji Manda mu musango guno ng'abajulizi nga balumiriza nti ettaka baliguza kampuni ya Bweya Water Limited. Naye kyetaaga gavumenti eyingire mu nsonga zino kugamba katunga omusajja nk'ono Haji Khalid Manda yafuna obuyinza kurabirira ploti 6 na Kivu Road. Omulamuzi Josephine Kayondo asomye ensala y'Omulamuzi Byaruhanga Jesse Rugyema eragidde aba Custodian Board okuddiza Haji Manda Obukadde 350 nga bataddemu amagoba ga bitundu 26 ku buli 100 okuva ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Julayi omwaka ogwa 2014 lwe yasasula ssente zino. Aba kampuni ya Tesco wamu ne bannamateeka abaabwe tebalabiseeko mu kkooti. Kuno agasseeko okumuliyirira Obukadde 250 n'amagoba ga bitundu 26 ku buli 100 olw'okumwonoonera ebintu bye nga zino zonna okusinziira ku tumwesigire ziwera obuwumbi 3. Abooluganda lwa Haji Manda basanyukidde ensala ya kkooti. Emirimu gibadde gifa naye essanyu lingi nnyo okumanya ekituufu nti kirabise tusanyuse nnyo. The court has just given him either he builds a building or funding the money. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino.